mu kwogera okumu kwe twabagambye nga tutandika oli yagamba bw'ati mu kwagala okufuga obwongo bw'abaddugavu engeri yokka ey'okufuga abagezi n'abasinga amaanyi mu bo kwe kubaawula kwekyo kye bali n'obutakkiririza mu kye bamanyi. Bw'atyo bwe yatandika okwogerako. Ekyokubiri n'agamba nga bamalirizo nga bakuze nga batuuse mu kiseera eky'okutegeera ki kye bali nga bakuze, as soon as they are old enough to begin creating an understanding of who they are, nga bamaze okukula okusobola okutandika okutonda ekyo kye bali, force them into a system that teaches them that it is wrong to be yourself. Bakake okuyingira mu nkola ebakkirizisa nti kikyamu okubeera ekyo ky'oli. Kino mwe muvudde abantu okubanga buli muntu ayaayaana kubeera nga mulala. Ffe abantu abetusinkana tubagamba nti tosobola kubeera kyendi. Ku social media ne ku mitimbagano kuliko abantu bangi aboogera bye twogera naye tebasobola kubyogera nga bwe tubyogera, ate naffe tetusobola kwogera nga bo bwe boogera bye boogera. Ekitegeeza nti buli muntu alina ekiki ekyenjawulo. Oli agamba nga batuuse mu kiseera eky'okutegeera n'okutonda ekyo kye bali, bakake okukkiriza nti okuzuula kye bali n'okutambulira mu kye bali kikyamu. Era balage nti okubeera ow'enjawulo ku balala oba okubeera ow'enjawulo ku ekyo ekikkiriziddwa abalala kikyamu era kibeera kivve. Ekyokusatu, ask them about their own biological makeup. Babuzeebuze, batabulwetabulwe ku butonde bwabwe. Omuntu abeerewaawo nga mukazi wabula ng'ebikolwa bye bya kisajja. Omuntu abeerewaawo nga musajja naye ng'ayagala kweyisa nga mukazi. Omuntu abeerewaawo ng'atambula muntu naye nga yeeyisa nga nsolo. Babuzeebuze, so that they think that permanently altering their body is the answer to happiness. Babeere ng'omuntu bwe yeetunuulira mu ndabirwamu teyekkiririzaamu era awulira nga tamala. Bw'aba muddugavu akkirize nti obweru bwe bulungi, balage nti okutufaanana kwe kuzuula obulungi mu nsi. Wano we wavudde okutukolera ebizigo ebyerusa emibiri gy'abaana baffe. Nkiddiramu wano we wavudde endowooza y'abantu okukkiriza nti omuddugavu mubi, agenda agula ebizigo afumbe olususu luno alufumbe lubeere lweru, naye nga tamanyi oluvannyuma lw'okuyita mu bulamu bw'ensi ng'agenda akula agenda kulwala kansa w'olususu. Mukitunuulire e Kampala n'okwetooloola wonna abaana balowooza nti omweru ye mulungi, bakuuta ensusu. Abazaaliddwa nga beeru mukisa gwabwe oba Katonda bw'atyo bwe yabateekateeka, abazaaliddwa nga baddugavu mukisa gwabwe Katonda bw'atyo bwe yabateekateeka. Naye kibi nnyo kuddira olususu luno, kakati ekyo kikulaga psychological defect eyatuteekebwako nti baatuyingira munda ne batukosa ate ne tutategeera butya bwe baatukosa. Baatukosa. Kino abawala mwenna ab'eyerusa, abawala mwenna abalaba vidiyo eno ab'eyerusa mukitegeere nti wakosebwa mu bwongo era tetusobola kukuvunaana, tetusobola kukuvuma, tetusobola kukuvvoola. Era mmwe mbakakasa bw'osanga omuntu eyeyerusa tomuvvoola. Eyo defect eyatuteekebwamu ng'eyisibwa mu bwongo mu ntegeera esimbye amakanda mu bintu bisatu: osoma ki, olaba ki, owuliriza ki. Kitegeeza bwe tuba baakukyusa ekyo tuteekwa okuddamu okulaga abantu basoma ki, balaba ki, bawuliriza ki, baddemu okutonda obulamu bwabwe. Ekyokutaano, require them to attend daily an institution that makes them focus only on the information that is provided. Bateerewo amatendekero ate obakake buli lunaku ng'essira baliteekako ebyo byokka ebibasomeseddwa, ng'ebiri ebweru w'okutegeera okwo tebabitegeera. Omwana musomese nti guno baguyita muyembe, komaawo.
tomuyingirira munda kugamba nti mu muyembe mulimu ensigo, ensigo eteresa omuti gw'omuyembe, omuti gw'omuyembe gulina emiyembe, emiyembe egyo girina emiyembe, kitegeeza mu nsigo emu mulimu ekibira. Tokimulaga gwe musomese busomesa nti guno muyembe gulye, bw'omala okugulya suula kiri ekisigadde kisaaniiko. Tokimulaganga nti mu nsigo mulimu ekibira ky'emiti gy'emiyembe. Musomese ekyo kyokka weeyagala akome. Make them attend the institution from age 5. Bawalirize okuyingira essomero okuva ku myaka 5 until adult, and repeatedly test them on the information so that it becomes their truth. Nga bamaze okuyingira mu ssomero bakake ng'obagezesa ku ebyo ebisomeseddwa buli kiseera oba entakera okutuusa lwe balitegeera nti ebyo byokka bye bagezeseddwamu ge mazima g'ensi, basobole okutambulira mu kukkiriza kwaffe. Give them an explanation to everything. Buli kintu fuba okulaba ng'okibannyonnyolako baleme, so that they never have a chance to make their own assumptions of the world. Baleme bo kennyini okwerowooleza ensi bwe yalibadde, bakkirizenga ekyo kyokka ky'obalaze kyensi bwekyo bweteekwa okubeera. Make them experts in wrong. Bafuula abakugu mu bukyamu era bafuuka abakugu b'ebikyamu, babeerenga bakenkuse mu bikyamu, basomese obukyamu bannaabwe. They will use that information given to them to punish themselves. Bo bennyini olw'okuba nti bakenkuse mu bukyamu bagenda kukozesa obukyamu okulamula bannaabwe abali mu butuufu era abaawukanye endowooza ku bo, babakube okubabulizaayo mu ttaka. They will judge each other based on what you have taught them, not based on what they understand. Bagenda kweramula okusinziira ku ebyo by'obasomesezza, so tebalyeramula okusinziira ku ebyo bye bategeera. They will kill in the name of protecting that information. Buli alivaayo okuwakanya era n'okukontana n'ekyo kye bakkiriza, waakiri bali musaanyaawo. Wano weewavudde, juuzi nali mpulira, waliwo bakwano bange ennyo abasomesa bempulira, njagala nnyo ebintu byabwe, naye mukwano gwange omu yavaayo n'agamba nabbosa okufumbirwa bbosa yawa kyakulabirako, nabbosa okufumbirwa bbosa tekirina bukyamu. Nze neddira ndiga, mwe kambategeeze kati eno peeni kitwale nti wansi wa peeni eno waliyo emirandira, guno omuti ne gukula. Omuti guno bwe gwakula gwateekako amatabi, amatabi gaateekako obutabi, obutabi bwateekako obuswanso, obuswanso bwabanirira ebikoola, ebikoola, obuswanso, amatabi n'obutabi n'amatabi byonna bitudde ku kikolo kye kimu, omuti. Neddira ndiga, nakkira mu ndiga, nze obukkiro bwange bwa ndiga, ndi muzzukulu wa Sserunkuuma era ndi muzzukulu wa Luwomwa. Jjajjaffe Mbaale Bbosa yazaala abaana 3, Buvi, Ndalu ne Ssekkoba, era mu butuufu ge gaali badde amasiga 3, ne kati tulina 17. Ebyo sijja kubigendamu kubanga entamu etula ku masiga 3 bw'oba oyongeddewo eddala gabaana, amasiga tegakula. Emituba egiri mu masiga gye gigaziwa, n'amasiga essiga lisigala siga. Kakati abaana bano be yazaala baazaala abaana, abaana be baazaala baazaala abaana, abaana be baazaala baazaala abaana, okutuusa ku nze olwaleero ffenna tuli mu kikolo kye kimu. Nabbosa bw'abanga teyafuuka bufuusi Nabbosa, ng'obujjajjaabwe bw'aba Bbosa, bw'aba Namitala, bwa Luwomwa, bw'aba Sserunkuuma, kitegeeza bwe musanga abeera mwannyinaze ddala mu musaayi, kubanga omusaayi tuva mu gwegumu. Nze okusanga Namitala, Nalunkuuma, Nabbosa, Nansaku, Naalende, Nakitiibwa, Nankaayi, Nembakwana, Nembeeganzikako, mba neeganzise ku mwannyinaze. Mu buufu obwo oba osomesanga ogamba nti omwana okwagala mwannyina si kivve. Okutegeera kuno okwebuziba
okwaweebwa omwana w'omuddugavu nga yeyekka akulina mu nsi nga tusobola okwawula ne twawula ne ntambula ng'Omuganda nze ne njogera bajjajjange 9 emabega ne ntambulira mu lunyiriri ne ngaziira mu Mutuba ne ntuula mu ssiga essiga ne lintwala mu kasolya akasolya ne kannyunga ku baganda bange abalala magezi gaali geebuziba. Kibi nnyo okukozesa entegeera endugwala okulamula entegeera eŋŋanda. Kibi nnyo okukozesa entegeera eŋŋanda okulamula entegeera ensoga. Bw'oba oyagala okulamula abasoga genda mu busoga osome olusoga otegeere obusoga olamule abasoga ng'oyitira mu busoga. Bw'oba oyagala okulamula Abaganda jangu Buganda otegeere Oluganda osome Obuganda otegeere Abaganda olamule Abaganda ng'obalamulira mu Buganda. Kibi nnyo okulowooza nti gwe olw'okuba oli Muganda otegedde nnyo Obuganda k'okozesa Obuganda okulamula obulugwala. Bali baateekebwateekebwa mu buteeketeeke bwabwe naye wateekebwateekebwa mu buteeketeeke bwo. Wabula bino bye twogerako bikulaga ekigendererwa ky'abasajja bali abaagamba bano bawe information eyo bagezese obawe n'ebigezo bwe babiyita obatikkire bafulume nga bafuusa abakugu mu bukyamu bakozese information gy'obawadde eyaffe okulamula bannaabwe. Omuntu eyayogera ekyo akozesa information etali yaffe okutulamula. So nga information eyo yaligenze gyesibuka n'atuulayo n'alamula okusinziira ku buvo bwa information eyo. Tosobola kulamula baddugavu ng'okozesa information y'Abazungu. Kikyamu olina okulamula abaddugavu ng'okozesa information y'abaddugavu. Yagamba bw'ati, scold them and humiliate them if they suggest an opinion that opposes that of the authorities. Babonereze era obaswaze singa banaagezangako okuvayo n'endowooza eyawukana n'eyo eyaffe gye tutaddewo. Keep reminding them of how cruel their ancestors were to each other in the past and broadcast how cruel they are to each other in the present. Bakuume ng'obajjukiza ng'era obalaga obukyamu n'obubi n'obuvundu bw'abo bajjajjaabwe bwe bavaamu era obalage nti n'okutuusa kwa kano obwo bukyabagoberera. Kambabuulire, nze Senkaayi nzaalibwa Ssaalongo Kiwanuka Stephen Kamya, ndi muzzukulu wa Sserunkuuma. Sserunkuuma mutabani wa Petro Musisaalongo Mbugano ye Basaawo Sseguku. Oyo Mbugano mutabani wa Kibugo Mutuba. Kibugo Mutuba azaalibwa Namujulira wali e Buddo. Namujulira ava mu Luwalira naye ali Buddo. Luwalira azaalibwa Ssemuulu ali Buddo. Ssemuulu azaalibwa Basajja Nkonge Muleega ali Buddo. Kakati kankubuulire, mu lunyiriri lwange sinze nsoosa okubaawo. Olunaku lumu Sserunkuuma yeebase Sseguku yalina kitange mu ndaaye nga nze ndi mu kitange ate mutabani we ng'ali mu nze. Kitegeeza olunaku lumu Sserunkuuma yali asitudde generations 3. Bw'otandika okunsomesa ng'oŋŋamba Sserunkuuma sitaani mubi, oli mu buyabuya nnyo. Ntunuulira bulungi, oli mu buyabuya nnyo. Katukomewo. Bw'otandika okuŋŋamba nti Sserunkuuma mukyamu, oli mu buyabuya ekisaanidde. Nze nva mu Sserunkuuma, kakati njagala mpite mu Sserunkuuma okutuusa lwe ndituuka ku muntu omubereberye. Bwe nnaatuuka ku muntu omubereberye ndyoke ntuuke ku mutonzi eyatonda omubereberye mwensize entambulira okutuuka ku nze. Ffe okujjukira bajjajjaffe tuba tetubasinza, tuba tuyitamu kyekisumuluzo era lwe lujegere olutukonnekitinga ku mutonzi eyatonda omubereberye eyatonda abazze babaawo abantonze nze okutuusa kaakano. Kikwetaagisa diguli kufuna kipapula ky'Abazungu mu ssettendekero lyonna mu kifo ekyateekebwawo gw'onkakasa nti ebisomesebwa abaana baffe byebyo ebisaanidde, onkakasa nti ebibuulirwa abaana baffe byebyo ebituufu. Gw'olowooza singa Omuzungu yali ayagala tuyige
yali tasomesa mwana waffe bwe bakola simu bwe bagizimba from scratch? Singa yali ayagala tuyige, yali tasomesa mwana waffe Kyambogo University n'amusomesa degree mechanical engineering naye ng'amusomesa bwe bakola mmotoka? Lwaki yamusomesa kanika ye gy'akoze? Bwe tutagattulula kutegeera kuno kugenda buziba, tugenda kusiriwala. Bwe tunamala okusiriwala tusitule obusiru bwaffe bwe tusiriwaddemu tubuwe abaana baffe babuwongereyo, emirembe gy'obubuguyavu n'okusiriwala kusigale nga kukyagenda mu maaso ebiro byonna. Wateekwa okubeerawo omulembe mu nsi. There must be a generation etuula n'egamba nti ekimala kimala. Obusiru bukoma ku generation yaffe. Nsaba Katonda ampe ekisa obusiru obwange bukome ku nze, abaana bange baleme okutwala obusiru obwo. Mbeesomeseze, kubanga obusiru ate ye maama w'amagezi. Tosobola kutegeera magezi nga totegedde makulu ga busiru. Obusiru bwe buzaala amagezi. Omala kukwenkuka mu busiru n'okozesa obusiru n'obuyitamu n'olaba nga buzaala bya busiru byokka, n'otegeera nti waliwo ebirala ebitali bino. Olwo ebyo by'otegedde obikozesa osomesa abaana b'ekituufu. Gwe n'onkeera n'oŋŋamba nti nze Senkaayi okukwana Nankaayi si kive. Naawe weefumiitirizeemu. Katonda bw'atuwa ekisa okuyigiriza abalala, bye tutategeera tubireke. Kubanga nze kye sitegeera waliwo gwe baakiwa. Nina bakwano bange abasomesa ku mitimbagano kuno, kuliko Haji Bakaluba, kuliko Newton Buteeraba n'abalala. Sijja kusomesa Haji Bakaluba byasomesa, sijja kusomesa Newton Buteeraba byasomesa. Baganda bange buli omu yayita mu kkubo lye. Ffe tulina ekkubo eryaffe lyerino. Bw'omala okutegeera ng'onoonya ewalala nga naye ofuna okutegeera ng'ogenda okuŋŋaanya okutegeera okwo. Only show them the tragedies of their past so that they live in fear and think worst of one another. Balage bukyamu bwokka obwabo be bavaamu, basobole okubanga ate buli kaseera bw'otumbula basobole okubanga buli lwe bajjukira ku gye bava bajjukira bubi bwereere. Kyova olaba abazungu bwe bajja wano baatugamba twali mu sitaani, naye ate baatusanga tuzimba amayumba, baatusanga tulina LC structure ng'ensonga nzitwala ne bazitongoza ne bazijjaawo ne zirukibwa ne zitwalibwa ne zigombololwa ne zisazibwa ne zituusibwa eri Katikkiro n'azitikkira n'aziwa amakulu n'azanjulira beene. Twalina gavumenti. Baatusanga nga tweyawula era nga tusobola okwerambika obulungi, nga bwe nva mu kasolya ka kitange mu nju ya kitange nfuluma ne ntuuka mu luggya, ne nva mu luggya ne nkulembererwa mu lunyiriri ne tugenda mu lusuku ewali omutuba gwaffe ne tuggyayo enku ne tukomawo ne tufumba emmere mu masiga bwe mala okujja ne tugizzaayo mu kasolya esoosootolwe tulye. Baatusanga tutegeera, baatusanga tubikka emibiri gyaffe nga twambala, baatusanga tusoma era nga tumanyi obuvunaanyizibwa bw'omwana omulenzi n'obuvunaanyizibwa bw'omwana omuwala. Baatusanga buli muntu atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe mu nsi era baatusanga tukola. Temwagala kutulowoozesa era temutulowoozesa twali babuyabuya. Twali tutegeera ebiriwo kati bye bizze ne bitwagala okutulowoozesa nti twali mu kizikiza. Mmwe kambategeereze wano, Katonda mu ntandikwa ensi yali ebutikiddwa kizikiza, yayingira mu kizikiza okuggyamu ekitangaala, n'asaba ekizikiza kiweeyo obudde obubeere obw'ekitangaala. Ekitegeeza ekitangaala kizaalibwa kizikiza. Abeeru bazaalibwa baddugavu era batondebwa baddugavu. Temusobola kutulowoozesa nti twali tetutegeera. Twali tutegeera, wabula eno ensomesa yali ŋŋenderere okutusiriwaza tusiriwalire mu busiru bwaffe obwali bututeekeddwamu, tuleme okugoberera abantu abo n'okubawangula. Kyova olaba omwana aba ayiga software w'essimu eno, bwe bakitegeera nti alinga atandise okumusoma nga bakyusaamu akantu mu software, kitegeeza tugenda kubeera bagoberezi paka. Convince them that their species used to be that of an incognizant wild animal. Bakkirizise nti bava mu nsolo. Mu bufunze
abazungu bwe bajja okusomesa baatugamba mu evolution tetwali bisodde. Ebisodde ba muntu nsolo ne bigenda nga bifuuka ne tufuuka ffe. Naye kambabulire n'okutuusa kati ebisodde gyebiri, amazike gyegali, enkima gyeziri, n'abantu weebali. Njagala kubuuza kibuuzo, wagenda kubaawo olunaku enkima ezo zetulaba mu bibira lwe zigenda okuzaala abantu? Oba wagenda kubeerawo olunaku ffe abantu lwe tugenda okuddamu okufuuka enkima? Baakikola mu bugenderevu. Make them think that their very existence is so incredibly random that they lack purpose and struggle to make sense of a creator. Bakkirizise nti okubaawo kwabwe tekuliimu makulu era tebalina mugaso lwaki weebali, era tebategeera na butonzi bwabwe. Osobole okubawa obutonzi bwe bategeera, babukkiririzemu era babukozesa okulamula abalala. Njagala kuyita ku programu eno Manya Kyoli Extra kutegeeza nti waliwo ensonga lwaki oli mulamu, waliwo ensonga lwaki okyategeera, waliwo ensonga lwaki okyassa. Twajja ku nsi nga tulina amakulu agatuleese, nga bwe ngalina naawe bw'ogalina. Tell them that their kind is as smart as they've ever been. Kale bwe baba basooka baali basiru, bategeeze nti nabo basiru, tebasobola kuba bagezi kusukka kwabo abasooka, so that they don't question the integrity of the system that they're in. Balemenga okubuuza n'okutunula mu bukyamu bw'enkola system gy'oba bataddemu. Bw'oba basindise ku ssettendekero kusoma, balemenga okuzuula obukyamu obuli mu bibasomesebwa. Kyova olaba nti bwe tumala okusoma bakwambaza ekigoye ne bakuwa akakofiira ne bakuwa ebipapula bibiri, ekimu bakituuma certificate, ekirala bakituuma transcript, ne bakugamba nti ofunye diguri. Bazadde bo ne bakujja ku ttendekero ne bakuzzaayo waka ku pate ennene gye baakoze nga bajaguza olw'omwana waabwe okufuna diguri. Naye nsaba twebuuze, ddala tuba tufunye diguri? Diguri by'ebipapula. Tuba tufunye diguri nga bwe tufuluma tetulina kye tusobola kutonda? Mutonzi ki aweebwa obutonzi n'atikkirwa mu butonzi nga bw'afuluma talina ky'asobola kutondawo? Artist ki eyeeyita artist nga talina kifaananyi ky'asobola kufulumya? Producer ki eyeeyita producer nga talina ky'afulumya? Kitegeeza twasoma naye tetwasomesebwa, twayiga naye tetwayigirizibwa, twagambibwa naye tetwategeera. Tuddayo mu masiga asatu: osoma ki, olaba ki, owuliriza ki. Provide them idols with artificial beauty and use them as examples of what it is to look perfect, so that they are never content with their own appearance and can't help but compare themselves amongst each other. Bateerewo olupimo lw'obulungi kye twatandise nakyo, nga tubagamba olupimo lw'obulungi lwe baatuteerawo lw'olw'obweru. Obweru ye mulungi. Buli ffenna abali wano, buli muntu ayayaana kufuna visa kuva wano. Ago ge mazima. Batono si bonna, naye abasinga obungi abaana generation yaffe, buli muntu ayagala kufuna visa kuva wano. Bayinza okuba n'ensonga nti ensi eno ekalubye era ekaluubiriza abantu. Naye kambabuulire, baabuuza Maktoum owe UAE nti olaba ki? Nti nze nvuga Mercedes Benz, mutabani wange avuga Range Rover, muzzukulu wange ajja vuga Bugatti, naye muzzukulu wa mutabani wange ayinza okutambulira ku ndogoyi. Ne bamubuuza lwaki. Emirembe egy'amaanyi, emirembe emibi gitonda abantu ab'amaanyi. Abantu ab'amaanyi batonda obulamu obwangu. Obulamu obwangu buzaala abantu abanafu. Abantu abanafu bakomyawo embeera embi. Kitegeeza embeera gyekoma okukaluba wano ewaffe, gyegenda okukoma okutonda abantu ab'ensa,
abantu abalina amagezi buli Katonda lwaleeta ekiseera ekizibu n'ekikaluubiriza aba ayagala abaliwo babeeko kye bayiga bajjemu basobole okukyusa ensi. Wano we tuli abazungu babeerawo emyaka giyise, babeerako mu mbeera nga bebba, betta, beewalana, tebeeyagala okutuusa lwe banoonyayo abalala basobola okuwalana. Abo abazungu be mulaba baalwana entalo ku lukalu lwa Bulaaya nga betta bokka na bokka. Okumanya nga babi basooka kwetta bokka na bokka, basooka kwerwanyisa bokka na bokka, basooka kwekyo okutuusa lwe bafunayo ffe basobola okutta n'okuwalana. Bwe baamala okufunayo abantu be basobola okutta n'okuwalana n'okulemesa, bonna ne bakuŋŋaana mu bubi bwabwe basitule obubi bwabwe babututeekeko, era baabututeekako. Ensi zaffe zino nnungi, mutunulire obudde kuba eyagala kutonnya naye ate gujja kumala gwake. Kakati omwana wanaddukawo wensobola okusimba leero wano ekijanjalo nensima akanya katono nenzira nenkomawo nga kikoze nenkirya, tugenda kuddukawo ate bo basitule embeera zaabwe bakomewo bawambewo kituuke ekiseera nga ffe okudda wano tekisoboka. Kyekyo abantu kye bakoze batunze mu byalo ne baddukayo ne bagula bodaboda ne bajja e Kampala. Kakati ekiseera kituuse era kikyayongera okutuuka nti bagenda kubeera e Kampala wabaleme ng'ebyalo gye balina okudda batundayo. Abazungu kye bagenda otukola, tugenda kutuuka ekiseera ng'okudda wano okudda mu zino ensi nga wazifuluma bakuwa obutuuze eri nga kizibu, kubanga bagenda kuba bokyupayinzeewo nga waabwe. Mutunuulire Abachina bakomyewo, Abayindi bajja dda, Abazungu bakomyewo, n'Abamerika baagala. Kati ensi zaffe bazino zizzeeku the second scrum and partition of Africa. Kati bagigabana, amawanga gatwalako amawanga. Naye era omuddugavu tategeera. Omuchina asoma ddiini ki? Ayogera lulimi ki? Asoma biki? Lwaki atwala ensi? Lwaki engoye zonna ze twambala zize? Lwaki eddagala lyetusinga okumira mu famasi ziri Abayindi? Lwaki abaana baffe abalabirira ebyalo kati bakola mu Buwarabu? Lwaki emmotoka zonna ezisinga 9 ku 10 ze tuvuga ku nguudo za Uganda zikolebwa mu Japan? Kyogamba bo si bakkiriza, era kyogamba bo Katonda tali balamula, tebalina ggulu lyabwe. Kutegeera. Kale ku nkomerero ng'omaze okubasomesa ebyo, they will destroy themselves and you shall always emerge as their savior. Nga bo batandise okwesaanyaawo banaddukiranga gy'oli ofuuke omununuzi waabwe. They will never see themselves as the same. Tebaliddamu kweraba nga bo. For the information given will separate them. Ebyo tunaaba tubasomesezza binaabaawulanga. Teach them the right way of doing things. Basomese enkola entuufu ey'okukolamu ebintu basobole okweramula so that they continue to judge themselves. Oyo ayize n'ayiga mu ekyo ky'amanyi n'akikenkukamu, atamanyi ekyo ky'amanyi alowooza musiru, alowooza tategeera, era alowooza ye tagenda mu maaso. Buli atakkiriza nga ye bwakkiriza kitegeeza mukyamu, y'ensomesa eyatuweebwa. Era nsanze bangi, era nammwe mubalaba eyo, mubatunuulire mubeegendereze era mubategeere. Musanze bangi eyo tubasanga ng'olw'okuba ye yakuguka mu ekyo, alowooza ate akuguka mu ekyo tategeera, mu buyabuya talina gy'alaga. Olw'okuba oli yakuguka ye mu kyataagugukamu agamba wanjawulo era tebasobola kubeera kyekimu. Kiki kye twetaaga okumanya? Mu science waliwo ebigambo bibiri. Waliwo kye tuyita software ne hardware. Software abeera munda, hardware abeera kungulu. Software yawa hardware amakulu. Kitegeeza entegeerayo ye software, gwe kungulu, that is the hardware. Software akutuddemu ge makulu g'obulamu bwo n'amakulu ga kino kye tulaba ekiringa omubiri. Ebikuvamu bwe biba nga si bya makulu nga tosobola kukozesa bulungi budde bwo kulowooza na kwefumiitiriza, weebuuze ku ekyo ky'okenkuseemu, ddala kino kyenkenkuseemu kye kituufu?
kiyinza okuba nga kituufu naye buuza gano ge mazima. Bw'onoomala okutegeera ekyo tujja kusobola okuzimba ensi ennamu, naffe abaddugavu tugenda kusobola okwezimba tuzimbe ebyaffe. Abazungu bajja wano nga tuzimba ebizimbe biringa amasiro. Tekinologiya yalikuze nga tuzimba ebizimbe ewaffe e Kampala wano nga biringa amasiro, ne tukuza tekinologiya nga tumukuliza mu buteeketeeke bwaffe. Baalirinnya ennyonyi okuva mu mawanga gonna all over the world nga bajja wano okulaba tekinologiya owaffe. Twalizimbye olubugo ne tulukoleramu amakampuni agakola engoye nga ffe engoye zonna ezambalwa wano ziva mu lubugo. Abazungu baalirinnye ennyonyi zaabwe okujja wano okulaba ffe ennyambala yaffe. Twalitegese empya zaffe nga bw'olaba bw'okyala mu maka g'Abajapaani bwe baba balya emmere tewali Mujapaani atuula ku ntebe, batuula wansi. Lwaki? Ekyo liriba ssomo ddala. Lwaki naffe twatuulanga wansi? Era lwaki twatuulanga ku lujjuliro? Lwaki Abajapaani batuula ku lujjuliro? Bwe munaategeera tugenda kusobola okuzimba ensi ennamu. Naye bwe munaakozesa okumanya okweru ne mutandika okukozesa okulamula okutegeera okuddugavu, tetuligenda kukwatagana emyaka gyonna. Ensi zaffe tugenda kuzisaanyaawo, n'ekyo kye tuli tugenda kukiyuzaayuza nga tukiyuliza bannaffe abatali wano, bo basanga ekiwedde batwale ensi zaffe nga bwe baagala. Gwe akozesa obulamuzi bw'abantu abalala okulamula baganda bo wano, funayo akaseera akakaako okusiriikirira weebuuze, singa tebaakusomesa ebyo by'omanyi, singa otegeera ki? Obw'omwoyo tebabusomesa, ebisigadde bye basomesa. Omuntu bwe batakuyigiriza ekyo ky'omanyi tosobola kukitegeera. Naye olowooza b'ovaamu abataayiga ekyo ky'omanyi naye ng'okikozesa okubalamula, ng'otaddewo ki era otonzeewo ki? Kituufu ositukidde mu bulamuzi bw'abali, weebale, tukwebaza. Naye ddala abo b'ovaamu bye baakola gwe waakakolako kyenkana ki okusobola okutambuza ekyo? Basaba tuzuukuke, tuddemu amagezi, tunoonye okumanya okutegeera n'amagezi agatukwatako tusobole okuzimba ensi ennamu. Mbeebaza okuwuliriza, mbasaba musubscribinge mu channel yaffe eno, tutambule n'okumanya okw'amakulu, okutegeera okw'ensonga n'amagezi agasingiridde oba n'amagezi agagasaanidde agatusobozesa okuzimba ensi ennamu n'okutambuza obulamu. Mbaagala nnyo. Ssaabasajja Kabaka wange.